Jako akawuwo. Bino bibadde kabuuma mu Makindye Ssaabagabo ettuntu ly'olunaku olwaleero era nga RDC agiddwawo amagye ne poliisi wakati mu kumwogerera ebisongovu. Kino kiddiridde ekyalo kino okumala ebbanga okuva okulondebwa kw'abassentebe kubaawo nga beetaba mu kalulu okuli munna NRM Kawuki Adadi ne Ssebugenyenure kwaggweera mu kkooti ekiviiriddeko ekyalo kino okubuutikirwa obumenyi bw'amateeka nga bwe bagenda mu maaso n'okunnyonnyola. RDC alibadde asalawo n'agamba nti kati okuva olwaleero chairperson gwatuwadde abeera ku kitundu kino. Singa tufuna obuzibu nga twetaaga chairman mu budde buno oyo gwe batuwadde si wa ku kyalo kyaffe. Ekyamazima tugenda luddawa. Wabula kkooti y'e Makindye yasalawo Kawuki alayizibwa era n'alayizibwa olwekyaviirako abawangulwa okujulira era kkooti yasazaamu okusalawo kwa kkooti y'e Makindye obuyinza ne buweebwa omumyuka we. Embeera eno yewalirizza RDC ndidde yasiini okukuba olukiiko okubaako ekikolebwa era nga sitampu azze n'empya n'agikwasa town agent atwala emirimu mu maaso okutuusa ng'okulonda kuddiddwamu ekijje abatuuze mu mbeera bwe batyo ne batandika okumutwalaganya. RDC agamba nti kino akikoze olw'okukaaba kw'abatuuze kwe balina mu kiseera kino ng'akakiiko k'ebyokulonda we keetegeka. Yabadde akola nga ssentebe nga emyuka wa Kawuki alambuludde bw'ati ku mbeera eno. Wabula bano okuli ow'amawulire ku RDC Nsamba John Bosco batulaze ebiwandiiko bya kkooti ebikwasa omumyuka wa Kawuki obuyinza era ne bawera nti baakusigala nga bakola kubanga RDC byakoze biri bweru w'amateeka. Mu Local Government Act akawaayiro 171 clause 4 egamba nti singa omukulembeze anagibwa mu office oba anaafa oba anaalizayininga chairman we taking a possession paka electoral commission ngezemu okulonda vice chairperson we n'olw'ensonga eyo obukulembeze bw'ekaabuma gye bulinga butwalibwa vice chairman owoyo gwe bajja mu office. Lekera obumenyi bw'amateeka tukitegeddeko nti waze mu office waze ng'olina abantu bozze okwewerera. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. RDC takisabya chairman wabula agabye stampu ndala. RDC agenda tutegeere ku kitundu kuno.